nanga bakusibudde naye bbero eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu gaye mulaga okole gaye noonya omulamu siwonanga ekyaki ekyomusulu ogwali omusulu katigwo masira Kulisayo nnyo ate mukumulamu okwo nenyugadde okwebaza nti webale nnyo baidala okulaba Delta TV tukujukiza nti bannange tuli program ebintu bizibu tuli wano eno senga inside Nasalongo twogera ku mukwano gwatebadde ku TV wakagiteekako tuli ku bintu bya mukwano naye ngoyizo gamba ate mukwano tubeera mu ssanyu naye teri kintu kizibu nga mukwano omukwano kintu kinene nnyo kyova olunaku olwaleero ndeese abansingako abantu batuba n'abagalwa baffe abakazi baloga nnyo omukazi bayagala omusajja aba amwagala ate amwagalako muntu mulala yenna abantu olwokuba omukwano abantu basanga mu masabo omukwano abantu basanga bekola ebintuntu byotategeera totakala okwebuuza ebibuuzo naye ddala mukwano kiguno okutuusa abantu mweno embeera tandikidde Nasalongo omukwano gutwekoza ebintu kasasiro yenna kakati oli wakubuuza omukwano ogwo kisobola n'okulema okunnyonnyola era n'ali eyo tebaayo akulima nti agumanyi wano wansi w'enjuba tewali amanyi mukwano wabula ekyo kyokola n'oyo gw'oyagala ne kibanyumira mwembi ekyo kye bayita omukwano kye tukola ffe babiri gwe n'omwami wo oba n'omwagalwawo ne kibanyumira ne kibakolera ekyo kye bayita omukwano kati tewaliyo fomula ndala oli jajja kusomeza nti okumanya omukwano kubanga omukwano guva wansi wa ntobo za mutima gyaffe n'ebintu bye tukolera abaagalwa baffe kubalabirira kubayonja byonna bijja out of love omuntu gw'otayagala tusobola mulabirira omuntu gw'otayagala tusobola mufaako omuntu gw'otayagala tusobola mulumirirwa omuntu gw'otayagala tusobola mwesiga kyova olaba abakyala abasinga ennaku ze balina insecurity obuteesiga muntu gw'ayagala nagamba oba kati nkuba essimu oba teriiko kati oba alina gwaganziza omulala gamba tebatrustinga abantu be bali nabo balinamu insecurity eyo buli ssaawa abaako ne questioninga lwaki olowooza abantu tebakyalina that trust in people kyenyinza okubuulira nti buli lw'obeera nga mu mukwano n'owaayo kyolowooza nti okiwaddeyo ekyo kijja mu busobozi bwo n'olowooza nti tekimala gwabaako ekizibu oba nkaddemu ako kaddemu buli bw'obeera mu mukwano n'okola buli ky'osobola buli ekijja mu busobozi bwo n'okikola naye n'olaba nga tekimala gwabaako ekizibu muno mu nsi wano wansi w'enjuba omuntu akolererenga kubeera wanjawulo era buli mukyala senga ajja kunjulira alina okubaako nike yeesiga amaanyi go gali luddawa bw'aba amaanyi go gali mu kukamula katundu obwongo bwonna buteekaawo bw'aba omwami wakuwaana kimu kyakufumba mmere gw'amaanyi go gonna gateeka ajja kuva eri abamyufu bonna gyali emmere eno wagyayagala nabis buli muntu oteekeddwa okwezuula kyanjawulo kikyolina ekigenda okuyisa omusajja eri ku mikolo gyonna gyayisa eri ebitiba ku kkubo beerenze nagamba kangende nseŋŋane maama ddoola kakulu nnyo gw'abaamaanyigo gali mu kisenge gw'obwongo bwo bwonna gwe jangu ne basenga kwongere namu kubanga omwami ogwo kyakwagalako nti mukyala wange mu kisenge muzibu emmere noba tamanyi kusiikasiika gwe tobalaba nti omukyala wange simanyi mukyafu yogera ku bakazi abakyafu anti kakati ne waba ayina gino emize gyebweru nga bwegite banyina b'omwami baani bannazaala baani abagamba mulekaawo muleka abeere awo akuuma abaana be atereeza ekisenge era kino kankikuwe wano wansi w'enjuba abagenda ku ddogo okuloga batuufu ababeera ku misaalo basaale batuufu abagenda mu ekereziya ne basiiba basiibe buli muntu alwana kunyweza ekyo kyayagala naye kyenyinza obba buli akimu kyokka wano wansi w'enjuba teri ddogo lisinga mukwano
abaloga muloge abasaba musabe n'okusiiba ne ku musaalo nywererako nze era ngamba omuntu nti oba omwami amufuna ng'osaala ng'oli ku musaalo oba omunywereza oba amufuna osiiba nakusaba nnyo Katonda yamuleeta mu maaso go ajja kumunyweza tekiri kikutwala musaba eriyo n'abakkiririza mu ebyo bw'oba amufunira mu ebyo nyweza ebyo naye kyemmanyi ku byessabo kimu nze ndi mukunja ebintu ebitali bya Katonda tebiwangaala oli mukunja nze ndiwe kyaggwe ebintu ebitali mu Katonda ebitali bya Katonda tebiwangaala ni bw'onoologa oyinza okuloga mwami n'akwagala nnyo emyaka egi n'amaana n'akufuumuula embooko nga li expirinze ebintu ebitali bya Katonda biri expiringa nitunoonya obufumbo Katonda yabuteekawo nga bwalubeerera ffe tulwana okulaba ng'omuntu alowooleza mu ebyo n'ologa omusajja abulwe sente kubanga omwagala atuule awo omuzaddemu n'abaana n'ologa munno n'agwa eddalu nga naye laavu okiwulira n'ologa munno agwa eddalu kubanga yagadde ku mwami wo wamutonda gwe omuntu gwe wamutonda kwegamba mulimu ebintu bannanga bakyalogamu abaana bange ab'obuwala buli ffe tusinga ebintu ebyo mukyaloga nnyo kubanga gwe omusajja nze ngenda ne mbasomesa ne mbagamba nti omusajja wo bw'abanga wuwo bw'ayingira ye wuwo bw'afuluma wansi singa akantu ako konna bakayiga tegekera mwami wo bikinyweza mwami wo kasita akufa wano mu ngalo 5 n'ogamba kaŋŋende nnyende ndaba nago gwenda ogenda kugwa bbaga faayo nnyo okulaba nti omwami wange ayise ku bakyala bameka ayise ku nnyumba mmeka era omwami wange ono nali sinamufuna nga saagenda mu ssabo naye namufuna ndi awo kojja kyaggambye tibwaba wasabanga Katonda nti njagala omwami nywerera ku ekyo ate otegeere kiki ekyomukolera omusajja amukuwa naye nga tosobola nakumanya omwami bamukolere ki omwami wange ayagala ki tokimanyi nemmere obumere ebalema okumanya nofumba matooke mukyere mafooke mukyere matooke mukyere oli kwago kyusaamu yongeramu yiiya bannange nabagamba n'okuyomba kwadiba kati tulina akafo ketuyomberamu bannange kakuuma obufumbo naye bwe munadda ku ebyo birusirika naku 3 toyogera na munno kubanga yakunyiziza weno wiiki ebyo byonna bifu wabula akafo kali lwoli kayiga ebintu bijja kwangu omwami olina okumubuuza kubanga abo abasoma bye basooka what are your likes and dislikes bafuukutaawo oluzungu lwotayinza nakukkiriza naye nikyabuuziza takikolaki naye yakiwulira bakyogera nze omanyi nze Saalongo saagala pretense nze ndi musajja muganda ate be basinga okwogera oluzungu be banyinirwo naye bagenda ne bafukutaawo olulimi n'ogamba oba ono mu Amerika naye nze njagala nnyo ninjogera nga njogerera mu lulimi olwange embuuza ontegeere nti naye bwenfumba bwe nti kinaakuwoomera lwaki nkiza mu luzungu gwe ndiiko ayinza okuba tebitegeera naye olwokuba onaayagala akakasedi yayitako mu ssomero n'alufukutamu awo waliwo watagenda kukolera n'olwekyo dating eno bw'omanyira omuntu biki byayagala nebyatayagala mulina ogiwa obudde naye abasinga tebakyagiwa budde oli olufuna olwokuba mulabye n'emmotoka ennungi n'amanya naye kayina essente asobola okumpangisiza bwe kiri kyoyogedde kubanga ennaku zino abaana bawala alabye ku mmotoka omusajja ne wamulimba bulimbi n'amugamba nti ze ndi doctor ndi engineer obasaba alawa opportunity nti omukisa guzze olw'okuba nti talina kye yeesiga omusajja naye nga amuguddeko bwe n'amanya nti nina kumunyweezaamu na ddogo n'atamanya nti Allah oyo Katonda omunene amulese mu maaso ge era asobola omumunywerezaako Katonda akuleetedde ekyengera mu kifo ky'okudda ku musaala ogambe nti Allah subhanahu wa ta'ala oleese ekyengera naye kikuume kyofunidde ku musaala kinywereze ku musaala naye abantu okukkiriza kubaweddemu okwagala ebintu okwagala ebintu
kwe kuleesa ebizibu, kwe kutwala abakyala mu malogo, kwe kutwala abakyala, kukozeseza abakyala buli kyambyone, kwagala ebintu. Kasibe nti mubitegedde bulungi nnyo. Okwagala ebintu kintu kinene nnyo. Ate kino ekintu tekisosola oba oli muwala muto oba oli muntu mukulu naye abatwagala ebintu. Kizibu nno kyamaanyi bwe tunagendera ku bintu. Kitegeeza omukwano twali tulinawo. Kutukiriza kukola ki? Kutukiriza mukolo kukola ki? Kumala biseera. Let's talk about nga obudde bugenderera. Twogere ku kintu kye bayita sex. Yes. Because nze manyi ekinewunyisa ne banyo bana batunda akaboozi buli kaseera obwongo bange mbeera neebuuza like bana bantu kino kituba bakinyumirwa batya n'emmaka abakyala babyogera mbu osanga omukyala like ali abaami tebawa bana abakyala bawakabudde. So how do you go about that? Kakati bwe tusookera kuba bannaffe baneekolera gyange nze buli muntu kitonde kya Allah nkiwa ekitiibwa. Omuntu wasalirawo omuntu omukulu kingenda kukola kino ayinza okuba alina ensonga ze. Yes, babira n'ensonga. Yes, mbawe ekitiibwa naye abo boolaba nabo balina okwagala ate balina ne bebaagala newankubadde bali we bazanyira n'ono kyakola naye ziri zonna zasowoozezza mu 30 agamwebaseeko eri amukubira essimu nti nfunye ekizibu zonna n'azimuweereza. Ago ge maanyi g'okwagala ge twogerako. Mukwano bali mu bizinesi eba bizinesi naye alinayo amuli omutima. Nabo bantu nze ndowooza sex kandi badde nga kazannyo kurefreshinga bwongo bwaffe, kurefreshinga mibiri gyaffe. Era omuzungu agamba nti sex is the best medicine on earth. Abakyala abo balaba abakuzekuzeemu myaka 3-4-5 si balwadde ebabo bamalwaliro si balwadde. Sex yababula ntuntu ako kebeteekateekamu sinakawa abasajja bambanyabanya omusajja kyeyakola tombulira embwa ezo baŋŋaana okufumbirwa otenda okujjaawo abaana abaganda bebagala okuddamu ofuna abasajja abaana abakulu abo sya mananga nakulabanga gwe yakaddiwa si ate neweewuunya taata waabwe baba ne maama we nga Saalongo bwagambye nga taata we akyaliwo myaka zijjo 6 bo baba bakyali ebyabwe naye maama taata w'abaana akufeeko toddamu kusaza musajja waka wadde omwagala ye ate bakusange bate bakyala bali eyo babonaabona balwadde amagulu balwadde emigongo emitima gyalwala bekyayekyaye abateri mukwano kyegutakoze bantu wano wansi w'enjuba. Olina omulanga atambulira mu katebe naye nga basala olukizino oluleeta amazzi balutta mukwano naye nga adinayinga ekintu kimu sex. yo omukyala abeerayo nga yalinga n'omwami we ng'akima akadomola kaliita 5 kati weebuuze galibiddawa. So abantu bano eno eddagala lyabwe balina kufuna babaagala right? Amaziga g'omukyala ebbanga lyonna ne wolyetooloola kabba agasangula mwami, si maama si taata si mukwano gwo mwami. Ate ne gabenga galine ku mutima gabeera gakulukuta naye nga sex omwami akuteeka mu kifuba n'olaba ng'ensi yonna eyiyo neweerabira ne kyebakukoze ekyo. Ebintu byomukwano bino bizibu like mutambudde yali mwami omu yangamba nti nze nassali mukyala wange yafiirwa oba taata we naye olwokuba omukazi nali musuubiza nga nina kubeera naye omukazi yalemerawo alinde omwami amala okutuuka wamala okutuuka alyoka agenda azike taata we nagamba agemaanyi ga laavu nakugambye tulina senses 6 naye okumanya eriyo sense ey'omusanvu yo bwejja etta endala zonna ago gemaanyi g'okwagala. Sense gye bayita laavu nga yakuyingiridde nkusabire ekuyingirireko olunaku olumu ejja kutta tojja kuddamu kuwulira tojja kuddamu kuwunyiza oba tolina kyoyagala wabula emmere efa kwegamba nobeerawo ngeri awo ku kyoto naye nga maama eriiso likuli mu kkubo lirinda mwagalo nga ne bwakuba bwatyo entoli ng'ogamba ye taata
nga niwe baga nti omwami oyo asoose kukyama ali nga oyo yafuuka ekizibu oba tokyategeera nga abakugu mu mukwano bagamba laavu ddalu era atagudde eddalu tayagala bw'ogenda mu mukwano ng'otegeera togenda kunyumirwa olina kumala kugwa ddalu kanje neetegeka endigo olina kubanga byokola biri abunomo laavu etukozesa ebintu nga biri abunomo nolaba oli nakwata esente ze zonna nga alabirira mwami we natowegimba sirikemu olowooze biki ebyatambudde mu kiro ekikeesezza obirowoozeeko emitwetwe emiranamiro ate buli lwobeera mu laavu omutima gugira bwetwa emisana naye nga tolina mwagalo guyinza okuta wetwa naye nga kyekiri ekyabaddewo ekiro nga kimaliriza saalonga nesenga tutunulidde nnyo okwagala kuno nga kwetugamba okwandibadde okwaddala nga kutono that is nti abaana ab'obuwala tutunulidde nnyo ebintu omwana ono atunulidde nnyo ebintu bw'anaagenderera bw'atyo yesu omusajja amufunye wa bintu kyokka nga awulira mu mutima si gwayagala bwe tunafuna abaana abawerako batyo kintu mukwano guno kinaba kikyalina amakulu wano wansi w'enjuba oyinza okulowooza nti ensi eweddewo naye ensi ekyatambula era omuntu alowooza nti eno ensi alina kyayinza ogikolako asaaga ni bwe banaametta omukwano ebityomi ne bagusula ne mukabuyonjo gugenda kusigala mukwano era abagulimu abatulabe essaawa zino bagamba Saalongo kyayogera kituufu omuntu ng'alina okwagala kw'omuntu we kubanga kino Katonda yakituwa buwi kiri mu DNA yaffe abakola ebyambiwo ne mukwano bajja bikola abatunda akaboozi bajja katunda era bakatundira mu mukwano n'abagenda mu mukwano olw'ebyobusuubuzi bajja kgenda naye n'abatuufu bakyali ate bangi kwegamba omukwano bwe tuteesigaŋŋane buli omu kwesiga munne nawe okuuma omukwano gw'omwami wo n'omwami wo n'akuuma omukwano gwe abaami nze mbagamba bafuluma bansi naye bwadda wano n'akuwa omukwano n'akufaako n'akulabirira mutwale nga kyakitiibwa nnyo mu bulamu bwo gwandaba singa nyongera awo nanfundikira abakyala abo balaba baagaana okumanya ki kye batwetaagako n'alowooza nti ajja kufugira ewaka akufugire mu kkubo akufugire ni ku mulimu abo gye bali era bawera naye nze ndowooza okububira ekintu kyo kya butonde naye kirina okubaako ekikoma singa omwami onadde ewaka nga buli kimu akikola nga n'obuvunanyizibwa abulina bwafuluma muleke mukwase Allah mukwase Katonda otutta omwami wange era mukomye obulungi bw'ona olowooza nti ojja kwagala ofugireko n'ebweru amakaago ogenda kuba olinya awatali watuufu abayiira bannaabwe asidi abagenda ne bayombera mu masitenseni abagenda ne bakola batya ate ne bamuswalizaayo ti omwami we yatugamba kyetuli kyoli kati obogganira ki mukwano bagamba obulumi naki kyembasaba bagweyambaze bagubeeremu so toguteera mukyala munno nyweza omwami wo buli lwakuva mu ngalo zino 5 omwami aba agenze nga tumaliriza senga omuntu akwagala kusangawa omuntu anjagala mukwano ofisi yange eri wano ku Container Village nga kwowino wembeera kansolinga abantu nsomesa abagole noonyeza abaami n'abakyala abaami abagenda mu bufumbo ate ne mbatendeka bulungi n'osobola okugenda mu bufumbo ng'otegedde ky'oliko leka kunoonya bikomo na byakwewunda n'ovaayo okubuuza ng'oli mu miliyoni namba oba 2 naye nga tonoonyeza senga kutegeera kiki ky'ogendako obufumbo mulimu mugufeeko gutegeera enamba yange yasenga w'eggwanga eri 070 87 72 0 MTN eri 070 87 72 0 atamanyi mukwano jange wasenga w'eggwanga Saalongo abantu bakusanzeewa oba bakufunye batya nze nsangibwa Mukono ku Varuni Power Center ni musajja musuubuzi naye nze obukugu bwange nabufuna mu Busaawa Muddo
bintu by'amasannyalaze bisaawa bitema emiti sangibwawo mu maaso ga St Paul Catholic Church Valoni Power Center weeri era wensangibwa then ninkola ni counseling nze sinoonyeza bula nze nkola counseling ya mbeera z'obulamu zonna eri abalina stress nga beetaaga Jessica counseling katono eri obufumbo obutabuse babetagisa Jessica kuyingiramuko katono butereere gwe mulimu gwe tukola obugusinga ng'ogyeko gw'ebyobusuubuzi era ngukola w'ogwagalidde bwe ngukolera naye oba oyagadde kujja ku ofiisi erojja naye ng'ofiisi yaffe enkulu eri ku Valoni Power Center awo maaso ga St Paul Catholic Church. Okay, bawa kanambako eri 0705 009 175. abatakitegedde bane ontuukirira njaba kutuusaako bana bantu naye nga bino byetwogera byolimu gwatulaba so tetwogedde nnyo kintu kiwaawaza oba oli awo muntu butono nnyo obadde tomanyi nga bukuleetera ebizibu okitegera mukwano so twongera okwetegereza kwebyo byetwogeddeko obanga obagala abakubuulidde gye basange banenamba bazikuwadde nze nasaliridde akoze ne Simon ku kamera takomya mpeera kume tukujikiza ti olunaku olw'enkya lwa Valentines Sharon Mirembe yategese Valentines wali eri ku someone ku Malakai bali ku Malakai olunaku olw'enkya bintu byakweyagala naye tusuubira birungi mu Valentines ate nabagenda okukaaba bagenda kubeera bangi kati gwagenda okukaaba kasibenti program ojuliza bulungi ekintu mukwano ekitegedde takomera mpeera kome beere bulungi weraba nanga abakusibudde naye bbero eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omwana mulamu naye mulago okole naye onoonya omulamu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu atiko masira embeera tempisiza bulungi nakato